30 omwezi ogwokuna luba lunaku lwa njawulo mu Bwakabaka bwa Buganda anti luba lunaku lw'amazaalibwa g'empologoma ya Buganda. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Bene asiimye. Ebikujjuko by'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ebikulemberwa emisinde kati Obwakabaka bumaze emyaka egiwerera ddala 2 nga tebukyalifunamu ssanyu liwandiise ery'ensusso olw'obuteetaaya ku mikolo gino nga n'egy'omwaka oguwedde gyakwatibwa mu ngeri ya tonsemberera mu lubiri lwa Ssaabasajja olukulu e Mengo. Katonda amwagise obulamu. Omutanda atukumyekumye era ffenna tuno tuli wano tumujagulizaako. Emikolo gino gyatandika okutaataaganyizibwa ekirwadde kya lumiimamawuggwe mu mwaka gwa 2020 ekyajja mu mwezi ogwokusatu nga gibulayo omwezi gumu okukwatibwa mu mwezi ogwokuna era neyo tutuukidde olwaleero nga mu bijjukizo by'Abaganda bakyalinamu gya 2019. Abakilomita 5 batambula batya? Abo bagenda kudduka kilomita 5 zijja kufulumira. Kilomita 10 omutanda abo abasimbute. Wabula ne kujja omulundi guno egibadde gyesungiddwa ennyo Abaganda bwe tutuukidde olwaleero egibadde girina okukwatibwa ng'omuteregga tali mu ggwanga bwe yagitya emikolo gino egyali girina okulemberwa emisinde mu wiikendi gye tukubye amabega ne gyongezebwayo okusinziira ku Katikkiro Charles Peter Mayiga. Wabula wabadde ng'awa obubaka bwa Buganda ku mazaalibwa ga Ssaabasajja olwaleero ku Bulange Mengo, Katikkiro ategeezezza nti Obwakabaka bwakuvaayo amangu ddala okulangirira ennaku empya ez'okukwatirako ebijaguzo bino amangu ddala ng'Omutanda asiimye n'akomawo mu ggwanga. Ssaabasajja Kabaka akyali Bulaaya. Bw'anadda tujja kubategeeza enteekateeka ez'okujaguza amazaalibwa mu ngeri entongole. Ow'omu mbuga abadde abugiriziddwa baminisita ba Buganda okuli Owamawulire Oweekitiibwa Nuuwa Kiyimba, omumyuka wa Katikkiro asookeera minisita w'obuyiiya n'entambuza y'emirimu Oweekitiibwa Twaha Kaawaase Kigongo. Katikkiro akubirizza Abaganda nga boolekera ebikujjuko by'omwaka guno okulaga okusiima obulamu bwa Ssaabasajja n'obuwulize gy'ali nga bayita mu kujjumbira omulanga gwe mu bintu eby'enjawulo naddala eby'enkulaakulana n'okutumbula eby'obulamu mu Bwakabaka. Okujaguza okutuufu okw'amazaalibwa ga Ssemunywa kisaana kweyolekere mu kukola ebyo byonna omuteregga byatulambikamu. Ku ludda lw'ebyobulamu nga twetangira Mukenenya n'okwegemesa Lumiimamawuggwe. Ku ludda olw'ebyenjigiriza nga tuweerera abaana. Ku ludda olw'okulwanyisa obwavu nga tulima emmwanyi, ebitooke awamu n'okulunda. Mu ngeri y'emu ono asiimye ennyo Namugereka ku lw'emyaka 67 empalabwa gya Buganda gy'esobodde okutuukako olunaku olwaleero, wabula n'ategeeza nti yadde nga wabaddewo okusoomoozebwa okw'enjawulo Obwakabaka bwenyumiriza mu ebyo ebisobodde okutuukibwako mu myaka gino. Tuli basanyufu olw'emyaka 67 Ssaabasajja Kabaka gy'awezezza era tuli basanyufu olw'ebyo Buganda byetuuseeko mu myaka egyo. Kabaka Mutebi yava mu buwaŋŋanguse nga wa myaka 31 ate n'atuuzibwa ku Nnamulondo ya Buganda nga wa myaka 38. Waweerezza emyaka 67 nga waliwo bingi ebikyuse mu Bwakabaka. Weewaawo ebisoomooza tuba nabyo naye nga bye tutuuseeko nabyo biwera. Disani Kyeswa, Dream TV Amakungunte.